Nja kubasiiga nga njagadde Sirimu akola ki? Alumira ddala wani 10 kiramba anti be bansaba ate nze ŋŋaane wama woba olaba naye munange olaba nanga nnumye naye bagamba tisi ne bambala oyambala ki nga nanga nnuma anti tokkirizibwa kutta kankutte kuba gwonsabye ate aluma tondala Sirimu alumidde emyaka 3. Akulumidde emyaka 3? Kati olwo abantu wakazikayo nga bameka ngobazika nafa olaba yansiga yali amira eddagala kati nawe osiiga omira ate mba sisiiga banongoosa bulongoosa naye banyonyola nowagamba ndi mulwadde basiru ne bw'omugamba era asigala agamba gwe mpaako asigala ayagala mpaako nogamba oba kino kyabosiru wabula kyekituufu Sirimu aluma ndaba twegenderere yiyo nkulaba yonna emimwa gyonna gimyuse gikubye ekisipi kati oyo kisipi oba Sirimu kisipi ava ku ki si ku Sirimu kasiru busiru tekategeera kote wakasiiga kaako manya ababoda baagala nnyo kano kalwadde nnyo nawako ke kalwadde ate ke kasiga n'abantu akagenza akapi akasajja kano kalwadde nnyo kagwa ne ku ndiri naye ateeze kinnuma nnyo abantu abalwadde tebakkiriza tebakkiriza nti balwadde kati batusinze endwadde teboogera empeke bazimirira mu ttooyi ekikulu naawe byakunyumira nnyo gwe lwaki tewali tosigala ku bbaawo omusebwa naye era kanneerwalire Sirimu wange amala akumala gwe kakugambe okumanya Sirimu aluma awunza n'okuwunza owunga kati wawunga bondaba ndi muntu era ndaba totegeera bulungi naye byoyogera ate nga byamagezi biriwa kubanga osiiza abantu obamanyi boosiiza bonna balwadde ba Sirimu bonna balwadde kyogamba omuntu azalibwa naye ate ekizibu kye nnina nno nze sisiiga mpadde abantu bafune naye ngenda okugenda nga balamu netumbanga tugende batukebere ng'ate bo balamu kati mbawo talina nze mulwadde talina wadde wewawo talina Sirimu talina yotugenda muwafaapa talina nayogere wa papa talina Sirimu talina naye omuntu wakuna obulwadde bwa Sirimu ate bungi n'akaana akato kalwadde wangi nalaba kuyubuka mubiri konze kaŋŋende bankebere kwe kugenda weekebeza ne bankebeza nayeokwana mb'olinako kaleeta Sirimu binkwatirako wa ate baŋŋamba nnina kamu ate akamu kankwatirako kati bw'onywa kwako kacamuka nga Sirimu akendeera awo olaba bulabe kambuuzeemu olowooza nti nno Sirimu yattayeka oba naye omugaso olwafanga naye kiwaliwo ekintu ky'olwala ng'olaba kati Sirimu bw'oba okimanyi nti bulwadde butta lwaki olinda ate bumala ngenda wangala bbanga ki bw'oba ondaba bw'oba ondaba ngenda wangala bbanga ki simanyi abantu be bataaga otubuulira ebbanga tebinkwatako n'okufa gyekuli kati olubwama yafudde kati binkwatirako wa naye teyafudde Sirimu n'omusajja wuyo yafudde ku 14 nno naye teyafudde Sirimu nze ŋŋende nze mbere ku lumbeerwe nze omunaku nze ate ŋŋende ku lw'omugagga nina genda kubana ku bannange kuba bajja kundaba nti yazze naye bo tebaafufudde Sirimu tekimubula mbaaba wamusiiga wamwe emyaka gy'olaba kati sebo waafe talina Sirimu emyaka gyalina gye weekakasa nga wamusiiga namusiigira naye eyansiiga yeyakusiiga singa kati ye omugamba n'amira ku mpeke amira zaaki emyaka gyalimu gyalizaavu naawe ekyo kiraba ali mu lizaavu loodi naye no wandikukubiriza bowaako nobagamba nti banaye mumire ku mpeke mbaweera ddala kaŋŋende mbawe ogeze baweere ddala baffe tobawa kubatta naye bagamba n'okumira kumpi tebamira babireke bagende beekebeze tebeekebeze babiveeko olaba
Sirimu atta musiru weewaawo. Atta musiru. Musiru yafa. Singa nawe wafadda. Naye ze nakamirira emyezi 4. Myezi 4 ng'omazeeko ebbanga ki? Bano bonna wano bw'olaba tebakulimba. Bonna bamizi baddagala. Bonna bamira eddagala. Eno Katanga Ssebbowa. Ate eno Kazinga. Kano Kazinga. Kazinga. Wokamanya nti Kazinga bweta 13 ogula 14. Bw'ova 14 odda 13. Abantu bano bonna baladde basirimu. Naye go abasiiga olabika. Ate era sinze naye abantu bakuno basiiga obulwadde. Ekyo ky'olina okumanya. Bakukolera n'olukwe ne bakusiiga bulungi. Kati bw'osanga omugezi ng'ayambala atasobola okulwala obulwadde. Anti mpozi ng'oli stranger ozze buzzi. Naye owaako mu mazi. Owaako tepyu. Kati mpozi. Abakuno batalaafiya. Batalaafiya. Muba Museveni yali yabakowadda. Kati ogenze. Otutte ekiwuka kyo. Si kyo kiteevu.